Uliriza Bebe Cool ng'agezaako kuwolereza Alien Skin embale. Omugenzi bwe yali afa nga tannafa yali mukanayogera naye recordinga ku TV ku simu ye n'agamba omuvubuka gwe bayita Babu yankuba era uliriza Okay, katunyonyoke ensonga eno nakyo kigwe. Bebe Cool kumbe bulijjo ensonga za Namuking waziwulirako ate ozimanyi. Kunfa ya Namuking Uganda top dancer wamanya ekyamuuta n'osirika. Wamanya ne babala mu katambi n'osirika. Okay, okyogedde na bulungi n'ogamba nti Babu ye yamukuba n'amuuta. Babu yakwatibwa ali mu komera. Omwana oyo yafuna obwenkanya, yafuna justice. Fe ebintu twali twabyerabira nga twabisirikira nga twalinda omuntu waffe embale tumukoleko emikolo. Katategwe kenyino oze n'oluzukusa. Okitegeera lwakuba campaign zituuse olikubira NRM akalulu bamasaba. Alien Skin iro omwana esibalanga bali Namuking esheku nashibirira ta ba NRM abantu nga Bebe Cool banonya bitsa kusirwa saba masaba nembawo shesi banyala bakuyeta ta baweetsaga mapeso okwitusa tsinda tsawe. Era abantu nga banosakire mbabolere ndi abantu abasamira NRM bositsa nababisabirisa hale kubabolere kwa abatimisire erala lwe kuba ni aliwo ali kumulimo kwewo okwitsa huitsa omumbale ababusanise barere babembi bembe bamusasule kama pesa ife kwire umwana abamupa bamwira afuna obwenkanyata paka nisha lero shino babimanya ne basira olibabona haluno watandika okwiro bano botsa na kutimise. Bebe Cool mukugezako kubanga nti agezako ku defendinga Alien Skin embale anti bainayo kubanga ba campaigningira President Yoweri Kaguta Museveni atabe embale bagamba nti walutinkudde tewandi byogeddeko wakiri wandi sirise nti ebintu ebyo tubadde tugenda tubyerabira era nga tugenda tubyesonyiwa naye gwe kennyini otinkulidde Alien Skin olutalo nti naffe katwekolemu omulimo mujja kutulaba kimafiya abaffe binagenda bitya ffe wetuli okubanga tugabawa nga tuvuddeko eyo ebigenda mu maaso wa Brian White mwabitegedde era mwabiwuliddeko birungi si birungi. Omwana muwala Carol abadde nkuba kyeyo mbo abaddeyo ng'awangalira mu UAE naye mwalabye story trending ate taata w'omugenzi n'atuuka okugamba nti Brian White abadde mufumu Muganda. Story zinti zikwatagana. Waliwo yagambye mu kusooka n'agamba nti Brian White abadde muganzi wa muwala we era nga mbo bapepeya nnyo mu mmotoka mbabadde boyfriend we. Sinakindi mbo abadde olinga mukyala Carol nti abadde mukyala wa Brian White. Ate kati agamba nti Brian White abaddeyo n'essabo ng'akola ng'omusawo Muganda. Bannange ebintu bino binagwa bitya omuwala bamusaddaase oba nedda olwadde yabukutuuma ate ze najja wano nga ndi mulwadde yampita nzigenda ba omwana wange ambulira ebimuluma naye ng'omwana teyajja nti mulwadde badde bapepeya naye mu mmotoka abadde pepeya n'omwana wange mu mmotoka n'obawulya bagenze mu kasino sime bagenzeewa sime bagenze ku binnyanja just like that. Simulabangako kuba kati nali luli mu General Military Hospital Bombo on surgery nga banongosa mukono guno ne mugamba nsindikira omwana wange angendere kanzi janjabe nangamba tajja kusobola kakueleza emitwalo 15 opangisa omuntu agenda okukola kyo kujjanjaba ne ono mwana akyamujjanjaba okumala weeks 2 simanyi kubaliko olukindo lugendo nalujaba luti eno yonna muno mwonna mulaga nti temuli kintu kyonna bamusaze paka eno mu bukazi muno eno mu matu webati bonna basazeeyo badage namwalirimbu amanya gange nze nalongo nakazira jina zira ku taata n'ab'eŋŋanda za Carol bagamba nti omuwala waabwe olulimi tebulimu ebitundu ebyekyama tebirimu nti byonna babikekebbulamu era ne bagamba nti enfa gye yafudde ng'avaamu omusaayi bwe bagamba nti yayidde nti n'enje gye yagambye nti yayiddemu tebitegerekeka abange Brian White olijjo omusawo Muganda
abayi Brian White tugambye nti asuubula ebitundu by'ebyama omwana baamugyemu ki nze naawe ebigambo ebyo biva mu bazadde ab'omwana nga beeyogerera byonna ebigenda mu maaso naye analabyeko munamateeka ng'akukuluma ng'agamba nti kisusse waneeno mu ggwanga Uganda nti amateeka gakola ku banaku ate nti abagagga gaba protectinga nti security protectinga nnyo abagagga kubanga wawulira ripooti wa poliisi gye yawadde ng'agamba nti Karo abadde asula mu boys quarter nti boys quarter ebadde talina masanyalaze nti Karo yavuddewo eno n'omusubbaawa mbuomusubbaawa ne gugwa wansi ennyumba n'ekwata mbenyumba mwabaddemu petro mbu weyasudde omusubbaawa wansi nga guliko omuliro ennyumba n'ekwata ne Karo n'agiiramu abaffe ekituufu kyekiriwa ffe we tuli okuba nga tweyongera okuba nga tugaba tuusaako gonna agagenda mu maaso. Tuno yagambye nti omuntu yenna yenna aloga Brian White nti munnange kirabika amuloga mu capital letter lwa nsonga ki era naye ayogera ku nsonga y'emu eno ey'omwana muwala Caroline eyafiiridde ewuwe. Munnange omuntu aloga Brian White alabika nga tannaba kussa mukono mu mawulire ge tulinawo. Waliwo omwana agambibwa okuba nti yafiiridde mu nnyumba ya Brian White y'Esalaama. Omwana ono olunaku olwaleero Cookie Promotions ne team batuusewo ku ground bagenze okulaba nti waliwo abantu abamu abakwatiddwa n'ennyumba nebanga yasiringiddwa off. Mu bigambo ebigambibwa confirmation wise bagamba nti Brian White yakola essabo ewaka okusinziira mu katambi ke tulabyeko ku ssabo tetumanyi oba ssabo lyennyini oba jasi yazimba kayumba nga kasiisira. Brian White omwana ono yafudde mwana muto nnyo omwana wa buwala bagamba nti yafiiridde we era nga yafudde muliro. Ayi together tujja kuba twongera okudiginga deep tulabe biki ebituufu ebyaviiriddeko omwana okufa. Sofa report egamba nti omwana yafudde muliro. Kino tekiri fantastic. Brian White zezo ezigenda ezitambula mu maaso jjukira omusajja bulijjo batugamba yaggwamu munaku mufu muvundu takyalina yadde n'ekikumi naye ng'ewuwe wakumwa military n'amagye SFC twebuuza protection yonna bamuwa yaki era bulijjo ebibuuzo bibadde bingi nnyo. Brian White kikyalina ekivaako kubanga akuumibwa abasajja we batyo kumbe mundeeyo mbonga waliyo essabo bye bakolerayo ndowooza yabadde abitegeera yekka. Poliisi egamba nabagambye agondi poliisi yatugambye nti mwana muwala yali mu nyumba mwe yali asula temwalina amasanyalaze nti yali agenda n'omusubbaawa n'agwa wansi omusubbaawa negwa wansi ate ng'ennyumba muli potro ennyumba nekwata omuliro nakola ki nejja naye nagiiramu. Statement eyo yalese abantu nga tebali convinced abamu ne batuuka n'okugamba nti oba oliawo singa Fred Nanga akomawo naye poliisi ekkattiriza nti bakyali ku investigatinga nti investigations are still going on nti bajja kuvaayo babi nga batubuulira naye already abantu bamaze dde okubanga investigations bazikubamu ebituli. Already abanamateeka bavudde ne bagamba nti nedda ebintu ebyogerwa si bye bituufu era tebigwa. Already taata w'omugenzi avudde n'atubuulira ekituufu abange tutwale kiriwa naye nga ffe wetuli kubanga tubatuusako amawulire ag'enjawulo era tujja kusigala nga tugoberera ensonga ya Brian White eyo kyonna kinaaba kizuuliddwa tujja kubanga tukibatuusako waneno butereevu nga tuvuddeko. Ensonga z'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okubanga akyalirako entaana ya Dr. Milton Obote yaliko President w'eggwanga Uganda Bekyalanda. Omulangira Sona yavuddeyo n'agamba nti alagira ng'omulangira gwe wenna oyina ekifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga profile picture yo ng'ogigyeeko. Gwe nkulagira ng'omulangira kubamba mukamaawo nkulagira mu bunnambiro kwata kifaananyi kya Robert Kyagulanyi kijje ku profile yo stupid kijjeeko kubanga oli musiru nnyo emirundi 10. Kakati Ngira Sona abagambye nti mubijjeeko mangu naye nno byonna nga bigenda mu maaso abantu tebalina bigambo by'omu eri Katikkiro Charles Peter Mayiga era bakyamuyisizaamu ddala egaali. Mukulu Charles Peter Mayiga
nga sinatandika bulungi nsaba kuntambuliza vidiyo eno paka ku mukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Twalabye ekiwandiiko ky'owandiise bw'Obuganda si busanyufu lw'okuba Kyagulanyi yagenze ku ntaana yo yali pulezidenti wa Uganda omukulu omugenzi Milton Obote. Ffe tetwaliwo kyeko bammwe mwaliwo nze simanyi, ffe tetwaliwo emirembe egyo. Ffe tuli ba mukyenda okwambuka waggulu era zino ensonga zaffe ab'omukyenda okulwanirira eggwanga lino lye tulimu. Tetuli mu nsonga zammwe za mpalana wabula tunoonya unity. Kyova olaba ekibiina kyaffe bakiyita National Unity Platform. Mbu wawandiise ekiwandiiko olw'okuba nga muwulaga obutali bumativu nti Buganda si nsanyufu simanyi olw'okuba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yagenzeeko waani yagenze n'akyalira Gimakenda n'agenda ku ntaana y'omugenzi Obote. Obote ayinza okuba kituufu yalumba olubiri biki naye essaawa zose bye tunoonya watugamba waliwo message gye wawandiika oba gye wayogera n'ogamba nti abantu munakungubaga paka ddi munasimaya munakola waliwo olina engeri gye wakyogeramu nti simanya nga bagambye simanya abeeruweero munakungubaga paka ddi munekubagiza paka ddi bwolwo lutakome temukome kwekubagiza kali naffe tukubuuza nti ensi tekome kwekubagiza olw'okuba Obote yalumba olubiri. Ffe tetwaliwo munnaye ffe twagala mpalana z'edda tetuzaagala kati tuli unity National Unity Platform tuli mugatta abantu bonna tuli mugatta nsi wabula si kwawula nsi. Tetwagala omuganda mbu alebe bubi omudokolo simanya alabe bubi omulango biki no ffe tetubimanyi bakiba kyetagisa mwe kutukyawa mugenda kutukyawa naye tukyoke tukyuse gavumenti yaffe munaatwagala nga gavumenti ebaze okukyuka okitegeera naye mwe muddamu sima Robert Kyagulanyi yakoze bubi ogenda no Robert Kyagulanyi Ssentamu mukaga teyaliiwo. Tetuli mu kulwanirira history tuli mu kulwanirira kati future ekigenda mu maaso kyetulwanirira twagala genda mu maaso okitegeera. Bw'abanga Kyagulanyi ayagala obukulembeze bw'eggwanga talina kwawula talina kunoonyereza byayita dda nti ate bagundimba walana baaki bamukola ki ebyo byayita naye fe watugambye byayita biberenga byayita tudde ku mbeera endala tulekerawo okwekubagiza. Lwaki oyagala twekubagize paka naffe abataaliwo tubeere nga tusigale nga twekubagiza olw'okuba balumba olubiri kasa mwaluzaawo nawe wennyini tewaliwo mu kuluzaawo naye gwe wennyini gwalufunamu omulala ani alufunamu Mayiga gwafuna emmengo ffe tufunamu oyagala tukuwalanireko tufunamu emmengo kati mbw'oyagala kuba Kyagulanyi Ssentamu nti nno afiirwe obuwagizi mu Buganda ekirasoboka ffe tetukyabiwulira baaba tuwulira omuntu ogwo tuwulira Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yayogera mwe tetukyabawuliriza just ebirowoozo byammwe tubiwa ekitiibwa ne tubyongerayo kitegeera naye tetukyabawuliriza tujja bawuliriza nga tutuuse mu Uganda empya tugambe Katikkiro yali ayogera ki wano eno wano yali ayogera ki tusooke tubalabye nti bye mwayogera byalimu ensonga naye kati tewali nga Museveni akyali mu bukulembeze bwa ggwanga tewakyali kuwuliriza mmwe abagezaako tudaivatinga otuza mu nsonga endala nga tuli ku nsonga ndala tugenda soka tuguseeko ensonga emu ebyo tujja biraba nga tumaze okununulira eggwanga nga tumaze obbajja mu bukulembeze mmwe Bamayiga abewaŋŋamizza owewaŋŋamizza okitegeera tetukyagala kuwuliriza oyo nonsense tetukyagala biwuliriza tuwuliriza ensonga egi egattako nkyukakyuka tetukyawuliriza ezo ensonga ezitagattako nkyukakyuka gwateekako omukono oli mutaka osooka owoze mbu nno nze Mayiga nze ataddeko omukono Katikkiro waliwo nga balumba olubiri lwaki mutufuula abatategeera mutwesonyiwe mutuveeko tula mu leediyo zogoba abakozi bo leeta boyagala wabula twesonyiwe bino tebikwatako oli pulezidenti wa ggwanga si wa Buganda oli wa Uganda yonna akulembera buli omo kyogamba Museveni eyazza omulambo gwe n'amukolera buli kimu ekikola mu kuzika ye nga tewamukyawa siye mukamaawo twesonyiwe muzeeyi. ensonga ze zimu navuddeyo nayo kubanga analizinga ensonga za Brian White ne mwana muwala Carol no nabagambye nti abadde kadama tuwulire yagamba ki kubanga naye avuddeyo n'agamba nti nze no mbadde mbiwulira nga ndowooza nti byakusaaga kumbe ebintu biri serious weebiti.
Guys, ensonga za Brian White ku nsonga z'omuwala former Kadama Caroline Nalubwama allegedly myaka 25 agambibwa okuba nti yafiridde wono omukulu. Kakati story nonzenno nagirabye nensoka ngamba wow omukulu yakomawo nabanga yasirika naye ndabyeko abazadde nga boogera olunaku lwairo era agakyali amapya ye kuba nti abakozi babiri abakola mu nyumba ya Brian White bo bakwatiddwa okusinzira ku gavaayo. Kakati abakulu ab'ekika ddala tata omwana agamba nti omwana we bw'aba yafudde muliro lwaki ebitundu ebimu tebirina muliro nga eno mpatsi za waggulu era tata omwana abadde alina ebibuuzo bingi nnyo genda okalabe ka story ako kuva wali ku gundi ya Bukedde. Tata omwana alina ebibuuzo bingi nnyo era yagamba nti omwana we teyafudde bwatyo ye asuspectinga nti waliwo foul play eyabaddewo between omugagga n'omwana we maybe nabo ababadde okumpi bigambo bya tata nenga kitalo nnyo nalwa moyo omugagga Brian White naye ali mu kubanga anansinga allegedly naye ebiwundu byesustaininze mu njega eno jukira abiri mu police ne police yatusewo ne basooka se bagigamba wala Mbagambye ensonga z'omugagga oyo byo biwanvu naye nga tujja kubanga tubikuwa mpola tujja kubanga tugoberera yonna gye binagwera ffe we tuli okubanga tugakutuusaako nga tuvuddeko eyo ono avuddeyo n'atabukira abapoliisi magye SFC byonna twala tugende n'abagamba nti bantu mmwe mulina kye mutunoonyaako naye nga temujja kifuna. Ayogedde ku nsonga za High Tower biki byagambye bibino Naye basajjamu okujja nga temuswala. Kati ayitawo asobola okujja ku muntu laptop ayina emundu ayina tiya gaasi ayina ayina buli kimu ayina buguluneti buki musirikale buli nemwe bantu mmwe muwerekereza mukulembeze tiya gaasi amagye poliisi simanyi SFC simanyi biki simanyi RDC simanyi PP biki byonna sikitena mwagimala ku muntu omu kati mumuwerekeza musigazayo ekyeyo backup mabega tubatandikirawo bamusireseyo ekyeyo kati musibe kwayitawo naye mwagala mukwata mumuteekeri mutulaga mbalina kye yabajjeeko osobola okujja ku muntu ekintu nga ayina emundu ayina buli kimu kyokulwanyisa kitegedde omuntu atambula yepaadinze n'atadde ku buli kimu bino baaga endo biki ayina elementi ku mutwe ayina buli kirwanyisa elukulunete biki oga nti bamugjeeko laptop simanyi bamugjeeko nakantu akasala netiwaaka kitegedde kweli kisoboka ekyo bana abantu mubeere yanza abo batidde tawa bagala mujja ku security bamutidde balaba gaya ali gumite ali strong kitegedde kyebagala ne basaaga ayitawa beera strong beera strong asajja bakutidde ebyaddala bwede okulu bakuba ne balaba balaba okola lodi wakawali eri okola futu akakola buli kimu batidde ebyaddala nasekirite gyosa ku mukulembeze batidde abasajja batidde bali mu fiya bagamba no guy confidence agijja wakwere kati badidde bagala bakusaleko kitegedde bajingajinga ebisangosango osobola okujja ku laptop omuntu ayine mundu kitegedde ogimujja kutya kweri muntu ate musirikale atali omu bwe bamba element besabise buli kimu bakiina kweri bane basirikale beggwanga namwe muntu nuli ekyo ekintu bannaye ne polisi kyefuga eggwanga kweri omusango mugenda okukyajinga ayitawa kweri bantu mmwe naye nga guma ayitawa beera strong mukulembeze tukusabira mubeere bagumu bannange beere bagumu buli kimu kijja kuggwa abo tubalina protestive vote basaaga abo basaaga ebiseera byebaweddeko bagenda kulajjana genda kulanga mbefula badda ku saidi yaffe kusawo esembayo kitegedde abo basaaga tubalina tuli ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharing liking yes china mawulire manji nnyo nkugamba bugambi nti gwe tula tuzikalira nywera buli kiwetaga kubanga omanya tujja kubanga tubikuwa ninga bintu bingi nnyo bigenda maaso neno mu ggwanga Uganda naye nga essaawa ya kakati ensonga ya Brian White ekutte wansi ne waggulu abaffe ekituufu kye kiriwa kinaazulwa mujjukireko nabagambyeko nti Brian White ono luli
bali bamwina mu 5 parliament ngesidukiddemu bwe bamujjukira ku nsonga y'abawala bali bagamba nti yali akozesa abawala nga tebaneetuuka ate nga babakozesa kirindi abawala abo bwe basitukiramu emisango neetama Brian White ne babanga bamuguddeko emisango n'ebintu ne bituuka ne mu parliament ne bagamba nti akwatibwe munnange twagenda okulaba Brian White nga bagamba ali mu mbeera mbi era afa aliko oxygen era okukkakana byatandikirawo nti simanyi bamuddusa mu ggwanga mitala w'amayanja afuna obujjanjabi ebintu ne bigootaanirawo Brian White n'abula ku social media Brian White n'abulira eyo era abantu ne batandika okwebuuza yalagawa akati tugenza okwesanga ate essaga ndala ekomyewo abaffe guna nasimatuka oba nedda naye tulabye abagagga bakuno nga basimatuka emisango bwe gityo bamala munnange babeera n'abanene babeera emabega okukkakana gw'omunaku tuwangula mugagga webale kubanga otambula naffe byonna tujja kubanga tubikuwa tujja kubanga tubikutuusaako sigala naffe tovaawo